Alright, obviously Jage Manyaga nga trawa ku U24 TV Talent Sport Show. Always we tuba ekintu kyonna ekitambula tugezako okubeera nga tusharinga with the brother MC Ibrah atakoga atagenda tatyampalana. Gonna ngogedde wali eddala? Tewali ddala. Ki ekiriwo Ibrah? Gende obulamu bugamba kimuganda wange. Embeera eri etya? Embeera nnungi nnyo. Alhamdulillah. Tuli balamu tukyebaliza Allah. Buli kimu kitambula bulungi. Ya alhamdulillah. Yeah. So nze always buli wenkuleeta ziba nsonga za mawulire agaba gatambula eggwanga liba era oyina omanyi nakedde ne ngamba abantu we should have specialization. Buli omu ayogere ku kyamanyi sanga omuntu ayogere bitamukwatako ebinsonga ezikwatagana n'abamawulire bamawulire babazoogerako ensonga ezikwatagana ne politics abapolitician bazoogereko ensonga ezikwatagana n'eddiini bannaddiini bazoogereko. Eno business y'abantu okujegera anyhowly oshegera you find someone debating on issues of marriage naye nga akyasula na wansi mu kitanda kya mama wo batata we tatawasangako n'omuwasa tebamuwasangako. You find someone ng'ayogera ku issues z'eddiini bw'aba musiraamu esswala ttaano tazisaala tasiiba bwaba mukyala takolanga hijja oba mwami takolanga hijja takolanga umra batayagala okunyonya ensonga z'obusiraamu. Bwaba mukatoliki tabatizibwanga tagendanga mu konfirmansiyo tamanyi batisimu kwegamba buli omu ayogere ku kimukwatako nekyasobola okwogerako. I think tujja kuba ne a better Uganda. We tutunuulira embeera etambudde Kenzo Rema twali tuli mu byambo baawukanye kati officially twalabye okukyala side eyo sofa we bamaze okulaba ekifaananyi ky'okukyala to you ki ekyakujjidde in your mind? Rema akyazizza Dr. Hamza Sebunya officially ne tumanya nti kati bya ddala. In any way, have you been following Kenzo Rema? Even okukyala byali bya ddala because Rema has never been to Amalula tabanga komba Orions tazanyangako comedy. From the word go kasanze nafuna kadi ya omukolo gwa Rema namanya nti kati bya ddala. Kasana laba kadi before even okukyala before okwanjula namanya nti bya ddala. Nze kasana laba ebifaananyi nga Rema atudde wansi n'ebijiko bino ebisena supu ne dishi z'omuceere n'obummonde n'enkoko ensiike n'emmanya bya ddala. Kuba mu kifaananyi kasana laba nga omusajja gwali mu kuwa obummonde obusiike si ye Kenzo n'emmanya bya ddala. Kasana laba nga atudde n'omwami nga bakutte ogumuli ogunene n'emmanya bya ddala because oyo omwami simumanyi nti mwanyina wa Rema n'emmanya bya ddala. So Rema tazanyangako comedy nze namanyirawo bya ddala before even okukyala. So okukyala kwa teyali surprise to you? No. Kyali gwali omaze okisuubira? Yes. Azende katwogere ku engeri okukyala gye kwatambuliramu. I think wali part of the kukyala. Kuba wali invited. Sali part of kukyala. Bw'ogamba part of okukyala either mba mwanyina wa Rema oba muganda wa Hamza. Nali nayitibwanga nga a well wisher because I'm a well wisher, I'm a family friend to both bano. Lwaki bano nagenda bampitanga mu Uganda because omukolo gwali gwa na Uganda. So naliyo ng'omuntu abaagaliza emirembe. Omukolo gwatambula gutya? Gwatambula ebitundu ku buli 10 gwatambula ebitundu 5 nga guli perfect 50% perfect 50% eri endala esigalamu mwalimu obumulumulu mwalimu n'ebyasowagana n'ebintu ebigwa mu koweri. Okay. Leero tujja kwogera ku 50% ebyasobagana tujja bisharinga maybe some other day. Leka tutambulye ku mbeera y'okutambuza ekifaananyi kino. Then ku mukolo ogwo gwe gumu waliwo ebyayogerwa ne bisigala nga even today bikyayogerwako. Shey nsobi ki gye yakola mu byayogera Shey Mzata? Oyinza olowooza abantu bamufuna bubi oba byava kituufu ku byayogera? Abakulu tebasobya kyenyinza okugamba abatulaba naye ate ezo zaali saying kati abakulu munnaye basobeza ddala. N'abasinga kati obubbi mu nsi muno bantu bakulu. N'owulira nti so yabba miliyoni 10. So abakulu basobeza ddala ate okusinziira ku bubonero bw'ensi eno gye tulimu bagenda kusobeza ddala. Naye kati ffe abamu tulina kukola ki? Tulina kulaba ebirungi abakulu bano bye bakola bye tulina obbakopako ebibitu bibalekere.
bafafagane n'emisalaba gyabwe paka Gologosa bafafagane n'ebibi byabwe. Yeah, we should not emulate their wrongdoings. We should just emulate their positive side and build on that. Okay, then still wetutunulira wetwava mu njogere yaliwo Muzaata ayogedde kino na kino Kenzo yatuuka ku extent egamba nti Uganda takyaddamu performinga musically as a music fan kyankosaamuko nengamba kusalawo kuyinza obba si kutuufu to you ekyajja side yo kyali kitya? I was happy Kenzo gamba nti agenda kudda muyimba mu Uganda because Uganda has failed to value Kenzo. Lwaki ogenda gye batakwagala? Ffe gye twakulira maama wange Sara Mukasa akyali omulamu era nsaba Allah yongera mu wangaaze. Nsaba Allah awangaze maama wange Sara Mukasa abeere ku graduation ya Alpha. Graduation y'omwana wange. Njagala abeerewo ne ku kwanjula nga Alpha bamwanjula. So byensaba Allah ebyankolere. Kati lwaki ndese maama wange ffe twakula batugamba awo tebabaagala temugendayo. Kenzo bagamba tagenda kuddamu kuyimba mu Uganda, that means temumwagala. Lwaki ogenda gye batakwagala? So he's right. Let him be in Colombia. Gye yayimbidde abantu 6,000. Let him be in Liberia, Angola, South Africa, Guinea, Congo, gye bamutegeera. Wano business y'abanna Uganda yakufa ebya buli avaayo. You start on your own, you start your project, ofuko wakabi, then advisors come along. Ate we wetagiranga ba advisors ne ba sponsors, people didn't come. Kati bw'okikuba, then people start coming. Ayogedde bubi. Kolamu bw'oti. Wali tukoleddemu bw'oti. Otya. Omwana ono bwe yali atandika okuyimba mu ghetto tewaaliwo ba advisor. Sebo kati ba advisor bazze essaawa eno. Ekyo nga serebu teyali kyogedde. Yalikoze bw'ati naye bwe yali atandika tewaaliwo ba advisors tewaaliwo ki. So he feels uncomfortable performing in Uganda because Ugandans are violating his rights. Ugandans are belittling him. Ugandans are downpouring his energy. Ugandans are proving, are trying to paint a picture that Kenzo is not worthy. Who is worthy? Kenzo is worthy 1,000,000 times. Kenzo is a genius. Kenzo is a superstar. Kenzo is not a star by the way. He's a superstar. Lwaki ngenda ku ensonga ziri birisa lwaki Kenzo is a superstar. Ye munna Uganda asookedde ddala wansi w'enjuba okuwangula BET. Tekibangawo. Ate tekigenda kuddamu kubaawo on camera. Kiyinza okuddamu. Si kyoyogerako. Kyogamba bitone tebayimba. Nze nkugambye, I will not quote anyone. Ye munna Uganda yasooka okuwangula BET ate ye yasembayo. Njagala nkubuuza ekibuuzo. Race Akibuwa gye yawangula ani yali azzemu giwangula? Meters ezo. Davis Kamoga empaka ze yawangula ani yali azzemu ziwangula? Race eyo tetugamba okuwangula ebirala race eyo. Oshegeera. Kale tunafuna wa Grammy. Ate bakugamba nti Ibrah bakasange kakulema okumanya ate oyisanganga owai biba bitambula bingi nayo is bigger than BET by the way. So Ibrah abantu bategeera kyenjogerako. Okay. So olw'obudde always tuba twaganya okusharinga nayo kyonna ekiba kitambudde ate bale tufisizanga budde nojja noyogerako n'abantu baffe side eno. So nga tumaliriza ensonga ya Rema Kenzo twaga tu drawing a picture ku kintu ky'aba celebrities okwedatinga. Inene wo olaba wembeera nti Kenzo balabika ne Rema amaanyi ge gasukkulumye. Ebyo bikola mu Africa abatannalaba. Okirabawo mu bazungu Jay-Z ye bawa Beyonce. Kati ng'abazungu tebavaayo kugamba mbu tekikola kwedatinga ba star. Kati ffe ebyo bikola wano mu Africa whereby people have ego, people think are big. My friend, a star can marry anyone. A star can't marry a dead person. A star can't marry a mad woman or a mad man. But a star can marry a star. Tekirina amusitaani. But ekikulu kwetegeera. Rema ne Kenzo
their marriage or their relationship didn't work out due to nteekateeka za Allah. Allah kyabageze tokiwakanyanga. Allah bwagera tikino kibeere kuba kugera kwa Allah yabasazeewo. So kwabadde kugera mu ekyo. Kwabadde kugera era Allah atusinga alengerera wala yalina ne kalenda yaffe nti enkyalu ujja kubeera bwe ruti ne bwe ruti. So njagala abantu tebakitwala nnyo nga business because nalabye ba bloggers n'abadde tafuna views mitwalo 2 kati olwataddeyo akantu kale mbali mitwalo 3 even bali mu biku byakubyamu bali mu duplicating na ku social media n'atali wathe kwogera n'ayogera. Waliwo abantu nga tetulabangako bakazi baabwe naye nga tulaba abaana baabwe nabo boogera. You don't have any moral authority to speak about marriage. Olaba omuntu ng'akedde ku makya ayagala to advise Kenzo, but I'm advising in a way of abusing him or attacking him. You see someone wanting to advise Rema, but he's attacking Rema. No one has the moral authority to attack Rema namakula. No one has the moral authority to abuse Rema. Gw'omuvuma ngani? Gw'omuvuma ngani? Gwe naawe avuma Kenzo ovuma Kenzo ngani? Because ojja kukeera wano ovume Kenzo naye nga gwe avuma Kenzo tokwananga nako. Si kufumbirwa kukwana just tebakukwananga nako wano wali abakazi e Kampala nga tebabakwananga nako. Not because nti babi but tebalina mukisa. N'abakazi okuba mu kkubo ng'otambula omusajja nakwana mukisa. Okukkiriza oba okugana it is upon you, but is interview esookeyo omukisa okwanibwa ogiyise. Naawe omusajja kigambo okwana mukazi nakkiriza n'agamba nti tunaabiraba guba mukisa olina okwesunako. Waliwo abasajja wano nga obulamu bwe bwonna takkirizibwangako nga ochekera nga